kwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe tumwebaza olw'okutuwa omukisa okuyita mu nnaku 6 ne tutuuka ku lunaku luno olw'omusanvu nga tuli balamu. Tetulema nno kumwebaza kubanga tasiki emu ku ze yatuwa kwe kubeera abakozi, nate bwe tumala okukola tubeere n'essanyu nga tuwumudde ku lunaku luno olw'omusanvu. Kwanirizaako nnyo ku nkya ya leero mu kusinza kuno mu nsula ey'enkya. Amannya n'eddoboozi Isaac Kayiira, era nga nkusaba ojje nange tuweeyo okwebaza eri Katonda. Tukwebaza Katonda waffe kubanga otwagadde. Tukwebaza kubanga otuwadde omukisa. Tukwebaza kubanga otuwadde ebyokulya, tuwadde ebyokunywa okuyita mu wiiki yonna. Kitaffe tuzze nate okweyongera okuyiga nga tweteekateeka okugenda mu masinzizo okutendereza n'okukuŋŋaana wamu n'abooluganda ng'empisa ey'obwakatonda bweri. Weebazibwe Mukama. Nate nga tugenda okwogera ekigambo kyo okukiyigako, jangu otuyigirize n'Omwoyo Omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nja kukusaba tugende tutendereze n'oluyimba oluli ku nnamba ey'12 ekitundu ekya A. Weewaawo nkukulisa nyongera okujjukiza nti Mukama yatuwa erimu ku tteeka lye nti jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ennaku 6 kolanga emirimu gyo gyonna, naye olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Kinva nkwebaza gwe wenna abadde alafuubana mu lufulube olw'ebintu eby'enjawulo okuyita mu wiiki yonna ng'okola. Weebale. Kati ekiseera kino nga tuzuukuse ne munno osobola okumukubira kasimu atannaba kutwegattako omugambe nti puroguramu eŋŋanzi ensula ey'enkya yiino esembedde. Tutenderereze wamu, twebalize wamu Katonda olw'ebyo byatusobozesezza okutuukako mu nnaku zino 6. Nga bulijjo nze Kayiira Isaac eri ggwe eyakatwegattako mu kusinza kw'olwaleero okw'enkya eno.
njagala tutunuulire ekyokuyiga ekituumiddwa obuwanguzi tebubaawo mu butanwa. Kya bulijjo tuba tukola naye bwe tutuuka ku buwanguzi tekimala gabeerawo bubeezi. Okutuuka ku buwanguzi bwonna wateekeddwa okubeerawo amaanyi n'ekitundu ekizannyiddwa. Njagala ojje nange mu kitabo ky'Omubuulizi essuula ey'11 olunyiriri olw'omukaaga. Olunyiriri luno lugamba nti enkya osiganga ensigo zo, n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo, kubanga tomanyi bwe ziri ku zo eziriraba omukisa, oba zino oba ezo, oba zonna ziri enkana okuba ennungi. Okubeera omukozi kye kimu ku bintu buli omu kye yeenyumirizaamu, naye ate okubeera lugoojamye kye kimu ku bintu ebiyinza okutama eri buli muntu n'abo be muyinza okuba nga muwangaala nabo mu nju oba mu maka gammwe. Njagala tutunuulire obuwanguzi buno obutamala gajja mu butanwa. Omwami omu yagamba nti neesanganga nga nfuuse omusibe mu kiseera kye kimu eky'obuweereza bwange wakati mu mirimu emingi egyaliwo. Yasomesanga essaawa 15 buli wiiki mu seminaariyo gye yalimu era ng'akulembera ekitongole eky'ebyenjigiriza mu bulabizi bwa Spanish Union, ate nga omusumba mu kkanisa ye Castellon. Mu kiseera kye kimu nga yeewandiisizza okweyongerayo okusoma diguli mu byafaayo mu ssettendekero ya Valencia. Omusajja ono yali mufumbo era nga ayina n'omwana omuwere. Kale ebintu tebyalinga byangu. Kale ng'omuntu yalinga asobola atya okukola emirimu gyonna. Okusooka ensonga enkulu yalinga yakwesiga Katonda. Bwe tuba nga tukola emirimu ekitutuusa ku buwanguzi bwonna tuzze tukyogerako ekigambo okwesiga Katonda. Mujjukire kwota omwaka guno tutambulidde nti naye waliyo Katonda. Tewali ky'osobola kutuukako ku bubwo gwe omwana w'omuntu, omwana w'abantu, ng'okikoze mu magezi go. Omwami ono atuwa ekyokulabirako nti okusooka mu byonna ekyamutuusa ku buwanguzi kwesiga Katonda. Katonda buli lwe tumwesiga n'ebyo bye tulabanga ebikaluba ekyamazima bisoboka. Bwe tumwesiga atuwa obusobozi obutwetaagisa okukola ensonga endala. Omusajja ono mu kwesiga Katonda ekyamutuusa ku buwanguzi kwe kumanya nti yali mu kiseera ekigere ekisembayo ekyakafubutuko. Kya bulijjo abantu abasinga obungi naddala tutwale ekyokulabirako ekyabo abadduka abafubutuka emisinde, abadduka emisinde egyo egyakafubutuko n'emiwanvu. Bw'oba teweeteekedde kintu ky'ogenda kuyingiramu, weefundikira, weesanga olemereddwa. Nali ndabyeko omuddusi omu eyali adduka nga yafubutuka nnyo, naye aba atuuka wali we bamaliriza n'asala omukka, akabengo ne kamusimba. Kitegeeza nti bino ebirala byonna newankubadde nga yadduka teyalabwanga muwanguzi. Oyinza okufubutuka n'odduka nnyo, naye ffe abantu tetwagala kulaba biki by'oliko, twagala kulaba obuwanguzi bwe buliwa. N'olwekyo Katonda atutegeeza nti obuwanguzi tebumala gajja buzi. Obuwanguzi bubeera mu process, mubeeramu okweteekateeka. Bwe twalinga tukyali ku ssomero baatugambanga nti bw'olemererwa okweteekateeka
oba oteekateeka kulemererwa. N'olwekyo ne mu bwakabaka bwa Katonda bwe tulemererwa okukozesa obudde bwe tulina essaawa zino, kitegeeza nti tuteekateeka kubufiirwa. Kyakabi nnyo era kiriba kyakusaalirwa gwe nange era kikafuuwe okubanga tetutuuse mu bulamu obwo. Tubadde tuli mu bufubutuko obw'enjawulo, tufubutuka enkya n'eggulo, tusanga ebintu ebitusoomooza ebitunyigiriza, ebikaluubiriza obulamu bwaffe, naye bwe tuba nga tetweteeseteese tetusobola kubyaŋŋanga. N'olwekyo muganda wange era mukwano gwange, njagala okutegeeza nti Katonda ayagala tuwangulire wamu naye era tutuuke mu bulamu obutaggwaawo. Ensonga ey'okusatu, omusajja ono gy'atuwa ekimu obuwanguzi, mulimu okumanya nti ekiseera ekyo ekyegere kyakafubutuka. Ensonga ey'okuna, okuteekawo ekiruubirirwa nga kyawaggulu ddala ate nga kisikiriza. Mu bulamu waliwo kye bayita objectives. Bwe tutaba na objectives kiba kizibu nnyo okuwangula. Bwe tutabeera nga tuli specific, bwe tulifuna omukisa tulyogerako ku bigambo ebyo, naye buli lwe tutaba specific mu bintu bimu bye tukola mu bulamu bw'ensi eno tetusuubirayo kuwangula. Special objectives tulina okubeera nazo. Omuntu awangula yenna aba n'enteekateeka. Teri muwanguzi amala gawangula. N'ensi eno tugenda kugiwangula kubanga Mukama waffe atuteekateeka buli lunaku. Y'ensonga lwaki wano ku 3ABN TV buli lunaku tukitwala nga kya nsonga okuteekateeka ebirowoozo byaffe okutambula ne Katonda. Katonda tebamala gamufubutukira bufubutukizi bw'otyo. Katonda naye wanteekateeka. Si buliri bwo nti olw'okubanga essuuka likulinze empewo evudde eno ng'olyefubitikamu watya nga wabaddewo omusoto gwakusooseeyo. N'olwekyo tuyige okubeera n'enteekateeka bwe tuba nga tunaafuna obuwanguzi. Ensonga endala, tukimanye nti ensi eno tulina okusoosowaza ekintu kankita okusoosowaza emirimu gye tulina okukola. Buli lw'otatwalanga mulimu gw'okola, omulimu gw'okola bw'otagutwalanga nsonga nkulu, manya wajja kubeerawo, njala kukozesa ekigambo okuŋŋaŋala. Ekigambo ekyo okuŋŋaŋala ndowooza kiyinza okuggyayo amakulu obulungi. Abaali babaddeko n'obubu obuto, enjala bw'eba ebuluma okwo tekuba kukaaba, kuba kuŋŋaŋala. Kitegeeza nti bw'otatwala mulimu gwo nga nsonga nkulu, ogenda kufiirwa. Abandi kuwadde emirimu emirala, abandi kukozesezza, abandi badde bakuyamba, abandi badde beetaaga emirimu mu budde nga togiwaddeyo baba tebakyagikuwa, bagenda kukuggyamu obwesige. N'olwekyo muganda wange, bino ebigambo bya Bwakatonda, teri buwanguzi bufubutukirwa. Buli kimu kibeera n'enteekateeka. Ne bw'oba ng'onaagenda okwogereza omuntu, olina okubanga olabikako kye bayita self representation. Bw'oba tosobola kweyogerako, lwaki mba nkuwa obuvunaanyizibwa? N'olwekyo buli kimu tulina okubeera ab'enteekateeka. Ensonga endala, njagala okukakasa nti omusajja ono okusinziira ku nsonga ezo ze yatunuulira, teyawulirako ng'akola ng'akalogoyi, kubanga Katonda yamuluŋŋamyanga n'afubanga okugenda mu maaso ng'akola, n'embeera ne we yabeereranga nga etabuse.
teri buwanguzi bwangu. Abantu batugambanga nti no pain no gain without pain. Tewaliwo kyoyinza kufuna kyakaseerezi. Tuteekeddwa okuba nga waliwo omuwendo ogulina okuweebwayo okutuuka ku ekyo. Ensonga ezo muganda wange ne mwannyinaze nsaba ozinyweze. Obuwanguzi tebubaawo mu butanwa, seera tebugwa bugwi. Ebikola amagezi gamba nga ebituukawo mu bulamu ko n'amaanyi agakola emirimu biyinza okutegeeza ebintu bingi ebirungi nga obuwanguzi mu kusoma, emirimo n'ebikolebwa, okuluŋŋamizibwa ne talanta. Buli muntu gw'otunuulira mu nsi gwe bagamba nti oyo omusajja alina experience, oyo omusajja alina waatuuse, waliwo ebintu bingi byayiseemu ebisoomooza, waliwo ebintu bingi nnyo byayiseemu mwafuuse okubeera oyo gwe weegomba. N'olwekyo okubeera n'obumanyirivu okwegombebwa mu nsi mwe tutambulira muno, tulina okubeera strategic. Tulina okubeera ne strategic plan. Tomala gakola. Kyova olaba nga tugenda ne mu kusinza nga ku sabbiiti eno tubeera n'enteekateeka. Sangamu okusinza ku makya, walibeerawo Sabbath school. Mu Sabbath school mubeeramu ekitundu ekisooka ne mubeeramu ebyokuyiga ebya Bayibuli, ne mubeeramu awo ebirango n'ebirala ebiddako. Si kufubutuka bufubutusi, ne bwe kuba kutendereza ebintu bya Katonda bya nteekateeka. Muganda wange ne mwannyinaze, njagala obeere wa nteekateeka. Njagala obeere omuntu atuuka ku buwanguzi, ng'obuwanguzi bw'osobola okubunnyonnyola nti mpise wano na wano na wano. Kyova olaba omusajja ono tumuyigirako nti yakolanga ebintu ng'emirimu mingi naye nga awuliranga atakolanga akalogoyi kubanga yali na strategic plan. Njagala okutegeeza nti byonna tusobola okubituukako singa Katonda tumukwasa obulamu bwaffe, singa Katonda tumutegeera nti ye muyinza w'ebintu byonna, naddala obulamu bwaffe. Ffenna tusobola okwetegekera okukulaakulanya obusobozi bwaffe obw'amagezi n'obw'omubiri, ne tusobola n'okutuuka ku mutindo ogusinga, awamu n'okufuna empisa ey'okukola n'amaanyi, okwewaayo era n'obuvunaanyizibwa. Mulimu abantu abeesaasira, ng'ekyamazima bw'aba akola yeesaasira, akenyera. Emirimu gye yandikoledde mu budde obw'essaawa 2 agimaliriza mu ssaawa 5, ne weesanga ng'ebirala bye yandikoze mu ssaawa ezo endala abadde ku ssimu, kuseereza, bali mu kunyumya. N'olwekyo tubeere abantu ab'enteekateeka, buli kye tukola kyonna tusobole okukyanukulira, naddala okwewaayo. Tweweeyo mu byonna bye tukola, twegaanyise, tubeere n'amaanyi, naye ate Katonda y'alina okutukulembera mu bye tukola. Nga ngenda okuwunzika, awo embeera ejja kusobola okukyuka, n'embeera embi nejja oluusi okulaga nti ebintu biringa ebigaanyi. We tulabanga awazibu wabeerawo omukisa. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olwaleero kyayogedde ku nsonga y'emu ekwata ku bulamu bwaffe obw'omwoyo: okukola obutaweera, okubeera abakozi era n'okukola ng'olaba gy'olaga nga bye binyweza amakungula amalungi. Beethoven yateranga okugamba nti obuyiiya bukolebwa ebintu 2 ku buli 100, n'obugumiikiriza ebitundu 9
mu 8 ku buli 100. N'omwami Edison n'amutereezaamu ng'agamba nti obuyiiya kwe kuluŋŋamizibwa ekitundu kimu ku buli 100, ate ebitundu 99 ku buli 100 kuteeka mu nkola. Buli lw'oli osobola okubeera ne pulaanizi nnyingi naye bw'otaziteeka mu nkola, obanga omuntu alina ebirowoozo ebirungi naye nga tawandiise ku mpapula, kubanga bw'afa byonna biba bifudde. N'olwekyo okutwaliza awamu obuyiiya kwe kutandika omulimu omunene, naye obukozi bwe buyinza okugumaliriza. N'engero Ssuula ya 22:29 kyava agamba nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi. Muganda wange ne mwannyinaze, oba oli muto oba oli mukulu, buli kyokola kyonna teekamu amaanyi. Buli kyokola beera creative, beera muyiiya, naye ate okusinga ennyo teeka mu nkola. Buli kyokola wano bwe tubeera mu kuweereza, olaba obuyiiya obw'enjawulo, n'olaba ono ali mu byuma, n'olaba oli ebintu ne bitambula bulungi ku lw'omulimu gwa Katonda okugenda mu maaso. Naffe tubeere abantu abali creative nga tuyiiya. Ekyokuyiga kya leero Katonda yakigenderedde nti nga tuli mu sabbiiti eno, nga tuli mu makanisa gaffe, tubeere abantu abali creative. Ekkanisa ezikula, abantu abakulaakulana n'ebitongole babeera creative. Ekintu tokisanga mu kkubo n'ogamba njagala kino nange nkikole. Be creative. Lwe tunaasobola okukulaakulanya obulamu bwaffe obw'omubiri n'omwoyo. Ekkanisa eyiiya, ekkanisa ekola ng'ekolera wamu, etayogera bwogezi, zezo zetulaba ezisituka, eziteeka mu nkola ebintu, zezo ekkanisa eziyimirira ne tutandika ozeegomba. Aye nno omwana wattu ne tusenguka n'ewaffe gye tulina ebirowoozo ebingi nga tetubiteeka mu nkola ne tugenda eri ewalala. Abantu abali eri be bamu abali eno ewaffe gye tudduka, lwakuba ekyo batusingako kiri kimu nti ebintu babiteeka mu nkola, beegaanyisa, beewaayo. Muganda wange ne mwannyinaze, saba Katonda leero akuyambe okusitula ku ndowoozayo, ofune empisa ey'obukozi esingako, nga singa wabaawo ekibaawo oliba mwetegefu okukozesa omukisa ogwo gw'olina. Saba Katonda atuwa omukisa, atuwa amagezi, atuwa okumanya n'okutegeera. Ebyo bye bimu ku bintu bye tulina okutunuulira mu bulamu buno obw'ensi. Buli lw'obeera ng'okedde ku makya, lowooza nnyo, naye nga tonnalowooza ku by'ogenda kukola. Nkwaniriza okubeeranga mu puroguramu eno ey'okusinza okw'okumakya ku nsulo ey'enkya wano ku 3ABN. Saba Mukama akuwa omukisa, nga weeteekateeka ogenda mu kusinza, nga weeteekateeka okubaako by'okola okuyita mu wiiki egenda okuddako. Beera muyiiya, naye okusinga ennyo beera mukozi, ate ekisinga byonna kulembeza Katonda. Mukama akuwa omukisa. Saba ojje nange tuweeyo okwebaza olw'ekyokuyiga. Katonda oli mulungi, omuyinza w'ebintu byonna. Wali muyiiya ate wali mukozi. Tukwegayiridde nga tukusaba, we tusobezza ne tutambula obubi ne tutakola nga bwe kisaanidde, tusaba otusonyiwe, naye tuwa amagezi agasobola okukola ebyo ebitutwala mu maaso. Twezimbe ng'omwami ono gwe tulabiddeko. Tumuyigiddeko ebintu bingi nnyo nti yalina enteekateeka, naye mu nteekateeka eyo yagifuula nti kyali kitundu ku bulamu bwe, n'ateebalirira, n'amanya nti okukola kye kimutuusa ku buwanguzi. Naffe tusaba obuwanguzi bwaffe buleme kubeera bubwatukira, naye Mukama otuyambe ne mu nsi eno nga tukola tugiyitemu nga tuli bawanguzi, otutuuse mu bwakabaka obutaliggwaawo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okubaagaliza sabbiiti ennungi n'okusinza okulungi. Ate temwerabira ti bwe muba mugenze ku kyaki nga mukomyewo, temwerabira okugoberera 3ABN ku free to air.
Avento Productions ku YouTube, genda ku Play Store wawanulayo app yaffe ya Avento Media, ku YoTV osobola okutusangayo, ne GoTV. Nkwagaliza sabbiiti ennungi nesireme kutumirako basinza bewaffe mu Bulamu SDA Church wali mu Kyanja District. Mbaagaliza okusinza okulungi n'olunaku olulungi. Mukama abampeera omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu programu Yimba Nange ku 3ABN TV. Programu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen.